nva mbanyankole ewaffe tetufukamira nga kinzibuwalira okufukamirira baganda babakulu bananga bwe mbasinkana mbeera nyimirira with respect nentekako smile kyebaleko baaba naye era abayita baba si mwami kuba bamuyita abayita baaba so olumu nomugamba gyebaleko baaba yawe gyebaleko baaba Nyanzi ng'oyimiridde kati muvaawo nagamba babi bw'otalekerawo okuyimirira ku baganda bange nno nga mwe mbyerabira nagamba no stop learn to kneel then with time emyaka gibadde mingi nembiga kinyangwira nnyo lumu najja nembuza taata we nga nyimiridde taata we namugamba ti mutabani ono omwana wange kana akanyarwanda ogire kaleka kajja kuyiga mpola no then of course yabyogera wendi nenseka ne nti tayagadde kungeya naye akyogedde wendi nsobola okumanya nti olala nina okufukamira naye kati kinyangwira kati totawaana nakulinda kunyiza bo kinyangwira kijja automatically somehow naye mwennyini omufukamirira yeah every morning nova kukitanda nogamba asiza no si every morning naye ebiseera ebisinga mufukamirirako myo kumukulisaayo nakumujjulira mmere simuyimirirako nga muwa mmere waliwo some occasions waliwo olwozuukuka ng'oli mu mudu yakumuwa hug kisinziira embeera eriwo abyagala ebyakufukamira no musajja muganda bakinefukamira nga enkeera ogenda okulaba evening azenya n'ogumuli nedda bwofukamira ng'akubuuza bwomugamba kulikayo sebo ng'akuddamu nvuddeyo mukyala ofukamira akuyita mukyala batofukamidde agamba yes mami akuyita mami kati awo nawe oyagala bakuyita omukyala nedda sekyo just embeera naye alina byakola ebikunyiiza tebibulamu oba naye wasalawo nogamba ono kamwesonyiwe mulabenga bwali tebibulamu naye si byebingi is a very good man nze ndowooza ndi wakyejo ndowooza ndi wakyejo era nakatini akaliwo mbanjagala kabeere perfect but he's a very good man generally my husband is a good man talina buzeezeze buli awo ogambye oluwakyejo kiva ddala eri eka gye bakoleza era wakula okola emirimu oba okuze bukuzi n'omanya omukyala akola emirimu omukyala akola emirimu era nkimanyi kuze nkimanyi era mpulira bubi bwe ntuula awo nga sina kyenkola ndi wakyejo in that ebiwoluusi mbeera I expect a lot of things kunkolerwa nga babinkoledde nobadde olina okunona notonona osanga ekyo kikuyombesezza anti muba mwateesezza nti omanyi motoka emu katugireke wakatambule fenna bono ndeke egundi ojja kujja onnone kati awo makatigeza ofune program ebikunyiiza butatuukiriza ya naye era si kikulu nnyo nkuze sikyabikola nabikolanga ate ng'edda tewaliwo luxury z'amaanyi tezaaliwo nnyo naye n'obikola ate kati okuze weeziri ate n'okyosanga kuba mmanyi nti ffembi tulina bye tukola ebitutwala so ekintu bwe kiba tekisobose kiba tekisobose sigamba nti munno abeera agaanye bugaanyi oli mukyala mulokole wakulira mu maka agedin very Christian and then you nosisinkana omusajja ngoyinza kuyita omubanda manyi oluusi tubayita babanda because of their appearance naye ng'oluusi emitima gyaba tegibeera kintu kirala nnyo so how was it like okutwala Bobby ono eri abazadde bo did they approve ekisooka nayagala muntu eyali munda muli nabeera naye myezi 3 nga mulaba bulabi buli lunaku nga simwagala because of the appearance nga naye nengezaako mumanya kuba yali ava mu side ndala gye simanyi nengezaako okwagala okumanya naye abantu bano abalinga ono kyekibaleetera okubeera bwe bati lwaki alina enviri west lwaki ayambala bwati olwo ng'atandisako kwana no ng'abeera naffe awo lwaki ayambala twali tuzanya omuzannyo nga tusiba ku rehearsals yagambira mwesangeeyo ku muzannyo kati nga njagala okumumanya njagala okumanya lwaki akola bwati enviri lwaki ayambala bwati lwaki atambula bwati so nga bw'omanyi muba bangi awo netandika okubeera mukwano gwe ntandika omubuuze wamwe bwanti kamokya mu geto nemubuuza geto kyeki ambo ojja kujja onkyalireko olwo gwali obeerawa nze nali mbeera Nsambya ewani nina anti wange abeera Nsambya ayinayo amaka kati nemubuuza kale njagala